Nti byonna bye nandibadde njogerako amazima amatuufu babyogeddeko naye bwe mbasiibula busiibuzi. Ate naddala honorable waffe omupya omanyi nze Nalukola bw'aba ayogera mwana tumba saagala alekeraawo kuba ebigambo abyogera mpola mpola naye amazima amatuufu ng'ensonga ogitegeera toyinza butagitegeera. So zikiriza nange nga teddoboozi yange kuba nange okuyozaayoza. Congratulations. I was supposed to start by saluting our election management team. Thank you for a job well done. Many times, many parties get misled, and it was one of my biggest fears to be misled. You took a decision which eventually the whole world agreed that it's the right decision. You heightened the trust that the party has in you as the election management team. When you produced Honorable Nalukola as a candidate, many of us out there, not me in particular, but many people have questions. Maybe twagenda mu bantu questions ezo nezigwawo zonna. Ate bwe twatuuze mu balonzi ate ne kibula omukombe. So we thank you very much. I want to congratulate the people of Kawempe North. This was not about Nalukola, it was not about NUP, it was about you, your voice. Congratulations, you stood firm. I thank you. Mwebale nnyo abantu be Kawempe, twadde tusobola busobozi kulaba nsonga ne tugibalaga naye nga mmwe musobola okugimala era mwagimaze. Ladies and gentlemen, this is unprecedented. In the last 40 years of General Museveni, we've not seen a by-election like the one of Kawempe. The deployment of all weapons of war. Soldiers never been deployed. But even before that, the candidate his documents were stolen and his assistant abducted. But God had other plans. And then on nomination day, Bakuba Nalukola. Era Kaperi yali annyonnyola enkuba gye baamukubye munagamba mutuufu nenda banga baakubye Nalukola. Little did they know that they were charging him. Kuba Nalukola yali tannamayuka n'addamu okulaba Nalukola nga si y'oli ow'omukyenda ngondo mulalamu. And he gave us a very, very good commander. Thank you very much for commanding this fight. NRM and the criminals that make up that group did not announce us because they wanted, no. But it is a mamba that tibagala to announcing. Basomba abantu okwetolola Kampala yonna. In fact, okwetolola Buganda yonna. Nga bagala ku justifying bubbi bwabwe. So twagenda ku polling station nga bo bazze kubba kalulu. Museveni n'afuna baminister be. Omanyi Museveni mu baminister be asinga obusiru asinga okwesiga. Tobola bayasindika bannabbanja n'aleeta Amisa Kabanda n'aleeta Babbala Mukwabbo. N'omwana asinga okubeera n'empisa embi muffe tasobola kukola nabbanja Babbala mu Amisa Kabanda kyeyakola. Amisa Kabanda yajjanga yeesibye n'akakaya mukazi musiraamu ng'akola ebyobuseegu mu sawumu. Bala muyese wonya ko mumanyi. Ne Amisa Kabanda okay, mumanyi entegeera ye naye twali musawo for God's sake. Oye nambanja mumumanyi. But that is what Museveni did in an election. That shameless old man. Jakomo kukadiwa, jakomo kugwamu ensonyi, jakomo kadiwa, jakomo kubeera uncultured. Pamata wa myaka gye ekitiibwa. Wakiri yawe ofisi y'eggwanga ekitiibwa gye yawamba gy'alimu.
naye mu ebyo byonna abantu bekawempe mwawangula mwebali nnyo mwebali ddala baganda bange mwebali. That is exactly what we are talking about. I want to congratulate you, Comrade Nalukola, once again. Webale kuwangula tukoze bulungi nnyo. Webale tuchikirira bulungi. Thank you for putting up a good image for NUP, a good image for the Muslims, and a good image for the artists. Thank you. Banange baroya temusoka muwamba nnyo yasoka kuba waffe nga tannabeerawo. Nange nasoka kuba muyimbi nga sinnaba wammwe. So thank you very much, Comrade Nalukola. And in this note, I want to salute all our comrades. I want to salute you, Deputy President. I want to salute you, our SG. SG yomumongere ku ngalo bannange. I want to salute the leaders in Kawempe. I want to salute you, Comrade Magara Umaru naye mumupere ku ngalo bannange. Banayi mwebale nnyo mwebalirira mukoze omulimu baganda baffe ab'omu diaspora mwebale nnyo mwebalirira ddala. Ba MPs basebo ne bannyabo sente zonna ezaakola mu kampeyini zakuŋŋanyibwa abakulembeze ba MPs ba mayors ba speakers naye mutakoma kusonda busonzi sente naye ne mujja ne muyiwawo okubiri. Mwebale nnyo mwebalirira ddala. Kano akalulu kabadde n'ebyokuyiga bingi nnyo bye katulaze. Titusobola okukwatagana ne tulaga balabe baffe nti tukwatagana. Titusobola okubalaga talenti ze mwina mwena mukka mwali mumutegeera bulungi. Tumubongeremu. Akalulu kano kaalaga nti muli more coordinated ba foot soldiers mwebale nnyo mwebalirira ddala. Era nze nsaasira bano abasajja. Mumanje tusobola okufuuka singa tujjako ezo uniform ezo. Zino uniform 7 wandisanyusa ze zikyakuumye bano abaana nga balina empisa. Zino uniform zikyabakumye nga tebamayuse. Tujje tubagambe baziggyemu olunaku lumu. So I want to salute all of you. Banayi mwakikoze mwebale nnyo mwebalire ddala. Of course, Museveni ye talina nsonyi. Namulabye omusajja omukulu oyo bannange. Nga kaludde amaaso bwe tagamba banzibye. NUP yaleese abayaaye ne bakuba abantu embuuko. Nogamba Katonda wange. Musajja mukulu alina abaana n'abazzukulu. Okay. Tuyinza waliwo abaana b'ogamba nti oba oli ategere nga bw'ategera kuba tubona naye ebyo nabyo bwe bityo. Ladies and gentlemen, what did this show us? We did not just go for a by-election in Kawempe. And like Honorable Nalukola said, you could win even without an election. We went there to launch protest vote. Era bw'abadde akyayina okulonzalonza akalulu k'okwekalakasa twakalonkinze era ffe twasimbudde. Twabagamba protest vote ke kalulu k'okwekalakasa nga tukola buli kintu mu mateeka. Era twabagamba bajja tukuba emigo era emigo bagitukubye. Wamaalukaga si kyo. Bajja tusiba. Bajja na kututta. Ebyo byonna tubisuubira. Naye waliwo kye tusuubira tetutalinamu kubuusabuusa. Wakati mu kusuubira bino byonna ebibi waliwo kye tusuubira nti tujja kuwangula. Ekyo tetukirinamu kubuusabuusa. If election is about the people, we are going to win like we won last time. The only difference now is that we walked away with our victory. So mu protest vote ye tugenda planninga tugenda kufuna kyo obululu butuwadda. Era bajja kuddamu babutuwe. Naye wini yaffe tugijjayo tutya. Ekyo kye tukusalako entonto, ekyo kye tuliko, ekyo tulina okubeerako paka blast. At least this election shows us that a people united and committed can surmount any challenge. Kasita tuba nga twekutte ekitole nga tumaliridde tusobola okuvunuka buli kusomozebwa kwonna kwonna tujja kuvunuka tugenda kuwangula.
buli kimu kiringa buli kimu bwe aligninga bulungi nnyo fe abantu twazaalibwa kuba buli kimu kyali aligned bulungi taata wo waali ne maama wo waali n'obudde we buli bo nawe n'obeerawo kitegeeza nti saawa zino tayimu etufevalinga amazima gatufevalinga n'emyaka gitufevalinga kati Museveni ajje we yatasobola nagoba mbata n'agikwata ajje no ajje byenjogerako by'amazima simuvodde kubanga ge mazima. So we challenge him to a free and fair election. We know he's not going to give us a free and fair election. We want our victory under any circumstances. Tugenda bulijjo mu kooti nga tumanye kooti zikolera Museveni naye nabo bakimanyi nti Museveni is not the last president of Uganda. Owinyidde okusala ekooti enkulu n'esalawo nti abantu babulijjo tebalina kukyajingibwa mu kooti z'amagye tebaali kutukwatibwa kisaa kubanga omusango baali bagusirikidde emyaka yali pressure ate nga nabo bakimanyi nti nabo abantu bajja banona. Baganda bange temutya bano abantu bye bakola babimanyi ate abasinga basajja bakulu. They know they are going to pay. They know. They also know they are not safe in that evil system. They are not safe. They've seen the story of Kazini. They've seen Mayombo. They've seen Lokech. They've seen Kasile Gwanga. They've seen all people. They know. Bamanyi besiruwaza. Abadamulira bamanyi. Damulira kimanyi si asoso kutabana bawana. Era naye amanyi nti after using him bajja musuula mu kasero. Bamanyi. They know. So temutya mutambule nga mumanyi nti nabo abatulugunya nabo bamanyi. Era bw'oba okimugamba kimugambe ng'omutunde mu maaso. Omugambe gwe ne bonzitanze omwana wange n'omuzukulu ajja kufiirako kuba tujja bafiirako mmwe. Era making sure omwoyo okuplantinga ne muntu omulala nti gwe ne baba bakumenye obanga bakugjeewo abalala balina okigusa. This is not about me. Tell yourself this is not about me, this is about everyone. So mubeere solid, mubeere strong. Message enjagala okuwaabo be bakozesa